Weewaawo Omunnyo live kagwolekere ekibiina ekya NRM ekiri mu buyinza. Ssentebe waakyo ye Yoweri Kaguta Museveni. Mu bitundu by'e Kasese ebintu byayongedde okutabuka. Abaawangulwa mu kamyufu beesambye enteekateeka y'okubalungamya n'ekigendererwa ekyokulekera bannaabwe abaabawangula. Bibadde bwe bityo ngayo mu bitundu by'e Mukono ate abaawangula okukwatira ekibiina bendera nga batudde mu lukiiko okulaba butya bwe bagenda okutambuzaamu ensonga ey'akalulu. Bannakibiina ekya NRM e Kasese abagwa mu kamyufu beesambye entegeka ez'okubalungamya n'ekigendererwa ekyobuteesimbawo. Kabugo Marylen eyagwa ku kifo ky'omubaka omukyala owa Kasese ye yekka alabiseeko. Bano abazeesambye bategeezezza nti tebakkiriziganya na byava mu kamyufu. What these people have said against the thousands of people who stayed in that home. I had a launch. I had over 1,000 people who actually endorsed me to come as independent. They're still Kasese people. They're still citizens of Kasese and they're still voters. It could have yielded fruits, but I even told the meeting openly. Didn't I say? I told them that I have not withdrawn my candidature, but I will get some time and discuss with you the problems that made me stand as an independent person. Juliet Kabuhisha akikiridde Ssaabawandiisi wa NRM Kasule Lumumba agamba okuzza emitima gy'abano kirina kukolebwa mu mitendera. This is the beginning of reconciliation. We are actually going to make sure that we reconcile these two ladies, and we hope that it will yield, our reconciliation will yield results, because as you have seen, if these people do not support you, then who will support you? The whole team has decided that they will support the flag bearer. Ate ye Mukono mu kibiina kye kimu abakikwatidde bendera ku mitendera egy'enjawulo bakuŋŋaanye okwegeyaamu nga basinzidde ennyenje mu division ey'Eggoma. Ate lwaki omuntu ayita ebbali n'awagira omulala akulaga nti muli naye ate ng'alina kikoze bulungi navugana naye wagutwagulanye wamma taliiwo beeyambabira n'omusango ekyaddondo ate n'atajja. Bakulembeddwa mu Dr. Daisy Sala Sonko akwatidde ekibiina bendera ku bwameeya bw'ekibuga Mukono agamba nti obuwanguzi ku mulundi guno bubali mu ngalo ttaano. Twasabye kuluna ebikolimo byonna ne tubirinya ne tubiteeka wansi w'ebigere byaffe nga tugamba nti leero NRM ku ntikko. Mukono municipality kilomita ziri 21 okuva Kampala. Ye Margaret Nakavubu avuganya ku ky'omubaka omukyala agamba nti mwetegefu okukola na buli muntu singa bejjamu enkwe n'ebyobufuzi eby'obukyayi. Yakomyewo independent simutidde naye ekizibu kyokka kyennina nti munnaffe amuleeta honorable minister Kibuule ate nze nnina omusabira akalulu ennama ngenda kalubirirwa nyinza obutasobola kuyimirira nnama n'ensaba kalulu ka honorable minister Kibuule ate nga ye flag bearer waffe. Olunaku lwajjo nabaddeko ekyampisi mu lukiiko lwe bampiseemu ne baŋŋamba Nakavubu ogezanga n'olinya akadaala kali ku honorable Kibuule. What am I going to do? Ssentebe wa NRM mu disitulikiti Haji Twahiri Sebagala agambye nti ekitundu kino eky'Omukono kikyali mabega nnyo olw'abantu abalonda abakulembeze abakyamu. Tokola abantu kikyalina obuzibu n'owenaalemu munno kansala wenaalemu wakuyita mu miitingi ye akugamba chairman ozootya nenga naye wenaalemu chairman wenaalemu akubuuza ozootya kubanga mukate talina kyasuulayo. Ssaabakunzi w'ekibiina mu ggwanga Matiya Kasamba ategeezezza nga bwe bagenda okuteekawo enkola ey'okugaana abamu ku bantu okwesimbawo. Tuli mu ffumbiro kubanga betusisinkanyeeko ebyo bye batugamba nateekamu nnyo bwenti naye nga tulina enteekateeka yaabwe nga bo abo balina be tumanyi ddala balina obulumi ku mutima twetaaga okubasisinkana era enteekateeka yaabwe bweri tufumba. Byatumusime Gerard ne Erki ga Sorot TV Omunnyo.